Tayebwa sezi ne mukyala we Twesigye Mukama Betty nga bano batuuze b'Enankwadde mu disitulikiti y'e Wakiso mu ggombolola ya Myuka Wakiso mu kiseera kino be basobeddweka ne mu kibira olw'okubulwa aw'okusula n'omwana waabwe w'emyezi 2 olwalandira ojja okubagoba mu nnyumba mu kaseera kano ak'omuggalo. Bali batubanja emyezi 3 oli n'atugamba twagala ssente ate nga ndaba nga zikyalina wenzijja. Ng'oggyeko ekyalandira ojja okubagobaganya mu nnyumba, bano bagamba bakyanoonya ensimbi ez'okujjanjaba omwami awamu n'omwana kossa n'okufuna ekyokulya. Mukyala bizinesi yagwawo dda, talina waatandikira, wuuyo alina akaana kato kamukaabirira. N'ensalamu ne ngamba kanzije ku mpewo, osanga wanaabayo abazira kisa Mukama bagabiridde nange ne banyambako. Wakati mu maziga amangi, Tayebwa agamba nti yali mutembeeyi wa Apple wabula mu mwezi ogw'omunana omwaka ogwedde yafuna akabenje ku bodaboda mu bitundu eby'ebulenga ne kamuleka ng'okugulu kubetenteddwa okuva olwo apookya na biwundu. Ono waatuukidde okujja ku KSTV okwekubira omulanga agamba nti bwe yatwalibwa e Mulago yasabibwa akakadde kamu ak'ensimbi atekebwemu ebyuma mu kugulu kulongoosebwe kuggyibwemu n'ebirimu wabula nga talina wajja nsimbi zino. Bampeese ku bodaboda nga nva kukola motoka n'entomera n'ekutwalamu ebitundu 5 mu ggulu kuno. Maze emyezi 11 obudde we butuusizza ne bagamba ngu egumba terikyawona lwakuba likyaleeta amasira lino eryasensebuka ne bagamba lino egumba eryafa balina okulijjamu bateekemu ekyuma ndyoke nsobole okutambula olwo nga banjagaza akadde kamu kitundu ka kyuma. Wabula Twesigye agamba nti mu kaseera kano ye n'ab'omu maka ge ekyokulya bawammanta kiwammante kubanga n'omukyala eyandibalabidde akalimu naye takalina. Naye ne tusiiba olumu enjala ne tusula naye akaana kambonyaabonya kakaaba n'ekiro ne kakaaba mukazi n'afuluma nange nga ndi awo nsobeddwa n'enkwatibwa ennaku n'enkaaba lwa mwana oyo. Nsaba bantu batuyambe. Ye Twesigye mukyala we annyonnyodde embeera gy'ayitamu n'omwami we okumukaabirira olw'obulumi ate nga n'omwana akaaba olw'enjala. Tusulaawo ekyokulya tetulina, ekyokunywa kale omwana ono yatuli bubi kubanga omwana akaaba n'ekitaawe n'akaaba obulumi ye n'okugula kuwanise. Bansaba $1.5 million nti bagala bamulongoose bajjemu egumba eryavunda amalala gayegatta naye erimu lyagaana okwegatta ne linne bagala kuddamu kumulongoosa bamusalemu egumba liri eryavunda bamuteekemu ekyuma. Ono agamba nti mu kaseera kano naawe okusula wazibu ddala ng'ebintu byonna eby'omungi babyetundako nga beebaka ku ttaka ne bazinga ku mwana okusobola okumubugumya. Sirina nali nyina omufaliso omunene naguguza $40 ate nagula $18,000 twagula $18,000 ze n'omusajja wange. Ekitanda nakyo kyali kinene kyo nakiguza $7,000 buli kimu kyonna ne TV buli kimu byonna nabitunza. Sirina nekyo n'omwana ono talina kyakwebakawo nebyemusituliramu abantu be babimpa nze nebaka ku ttaka nyalako ebintu byange n'ebikooti by'omwami wange nenebaka. Bwe batyo we basinzidde ne basaba bazira kisa okubadduukira n'ensimbi akakadde kamu n'ekitundu omwami ajjanjabibwe atandike okuyimirizawo amaka ge ng'omuzadde. Muffe tubeera nga tuli banywevu ne tunywa oba ku mazzi oba ne tubirekera awo ne tugamba katusiibe enkya tunaalya naye akaana kasula kakaaba ne katubonyaabonya ne tunoonya kyakukola nga tetukiina. Nsaba mutuyambe osanga naawona nenkolerera amaka gange. Nsaba buyambi wena wekikwatako mutuyambe mu mbeera eno.